yabadde nnaku ekubagiza eri omukulu amanyikiddwa nga Distar Music abasinga tumutegeera nga Ozambe olw'akayimba ke ke yayimba n'omukyala amanyikiddwa nga Shifula okulekebwa ku kisaawe kimanyikiddwa nga Entebbe Airport. Kino kisangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso eri mu ggwanga lyattu Uganda. Ozambe yabadde ku kisaawe ng'atunula mpuwangalinga mbwa esudde ekide anti nga tamanyi kyakuzzaako. Yavuddeyo n'ategeeza bannayuganda ennaku z'omwezi zabadde 23 omwezi ogwamuwakanya omwaka 2024 gwe yabadde alina okusitula agende mu ggwanga erimanyikiddwa nga erya UAE mu kibuga ekimanyikiddwa nga Dubai asaba tule endongo ne munne amanyikiddwa nga Yasine Mukasa liri Pazo Lunnabe ow'Enkudi. Ozambe yatutegeezezza nti yatuuse ku kisaawe n'akuba amasimu ng'akubira abategesi naye nga mpaawo simu eyitamu n'agezaako okunoonya ku munywanyi we amanyikiddwa nga Lili Pazo nga naye teyitamu nga yeerabidde nti kasootuuka mu bwengulaawo ebyempuliziganya bikyukamuuko nga tosobola kufuna muntu. Oluvannyuma ennyo abamu ku batembeeta omutegesi w'ekivvulu kino omukulu amanyikiddwa nga Vibes UG yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti omukulu Ozambe emyaka gye giri wansi nnyo tasobola kufuna visa anti yatutegeezezza Ozambe atemera mu myaka egy'obukulu 17 omwezi guneeno ogwa Ntenvu mwaka 2024 ajja kuba aweza emyaka 18 abatakkirizibwa kufuna visa kugenda mu ggwanga lya UAE oba mu kibuga Dubai Sabattulandongo. Wabula ffe abakoze ku research abagezezzaako okunoonyereza ebigenda mu maaso ku sseŋŋendo nnabulamu okwetoloola ensi yonna tukutegeeza lunyenti nti omwana ne wabeera wa myaka gya wansisi asobola okufuna visa ez'enjawulo kasita abeera ng'alina omukulu oba alinga muzadde we gw'agenda otambula naye okwolekera ensi eyo mwalaga. Era waliwo n'ekiwandiiko nga kineeno kissibwako omukono ogwa maama oba taata ne kimukkirizisa okulaga nga yeeri yonna gy'anaalaga. Ekyokulabirako ennaku z'omwezi zaalinga 5 omwezi ogwa Kasambula omwaka gwa 2019 omukulu amanyikiddwa nga Patrick Ssenyonjo abasinga nga tumanyi nga Fresh Kid yayingira eggwanga lino erya UAE mu kibuga kino kyennyini Dubai ku myaka 7 gyokka. Wabula yagenda ne maneja we eyali ayitibwa Francis nga tekuli kitaawe amanyikiddwa nga Fresh Dad Mazike oba Paul Mutabaazi n'ayingira eggwanga eryo era n'akuba ekivvulu okusinziira ku mutegesi yamutegeka DJ Ram yatutegeeza nti okutwala Fresh Kid mu ggwanga lino era n'asaba tula endongo ekibaluwa kinene ekyamuyingiza era kye yalagangayo ng'amuyingiza kilabu oba tula abatuuze baayo kyaliko omukono gwa Paul Mutabaazi kitaawe kosa n'omukono gwa maama wa Fresh Kid wamma ne bigenda bukwa. N'ekyokulabirako ekyokubiri kye nsobola okuwa gwe munywanyi wange afollowinga Export TV YouTube channel kosa ne omwana Soda TikTok account ne Facebook. Omwaka guno gwennyini gwe tulimu ogwa 2024 omukulu amanyikiddwa nga Rango Tengetenge yayolekera eggwanga lya UAE oba mu kibuga Dubai n'atandika okukakkalabya enkwasaganya ze ezaali zimututteyo. Wabula mu kugenda yagenda neyalinga maneja we omukulu amanyikiddwa nga Spy Media era ne bakwasaganya ensonga zaabwe ne badda mu ggwanga lyattu Uganda. Abategesi b'ekivvulu kineeno ekyabadde kimanyikiddwa nga Ozambe mu Nkudi ekyabadde kirina okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwamuwakanya 2024 mu Dubai 25 mu Abu Dhabi. Abakulu abamanyikiddwa nga aba Shatani Promotions ne Big Band Promotion bavuddeyo ne batutegeeza nti ekyalemesezza Ozambe emyaka gye gy'alina egiri wansi ennyo tetunnategeera nteekateeka ya muggundu eyalemesezza Ozambe ono yasigadde nga mwennyamivu ng'ayogera ebisongovu ng'agamba baakozesa erinnya lye okumuteeka ku posita ne balanga ekivvulu kyabwe kyokka ne batamutwala. Wenjogerera kaakano Musaatu ali mu ggwanga lyattu Uganda mu kibuga Kampala ayinaayina. Ennyonyi eyabadde esooka yamuyise mu nkwawa nga byoya byanswa. Tumusabira tulabe ekiddako nga bwe tunoonyereza ki kyennyini ng'oggyeko ekyokwekwasa emyaka abategesi baneeno kye beekwasiza obutateeka mwana ono ku nnyonyi kugenda kuyimba. Liri Pazo abadde bamukomerera nti yalemesezza omwana ono okuyimba yavuddeyo n'ababuuza ebibuuzo nkuyanja nga nsonga ki eyinza okulemesa Ozambe nga ye yagiwoomyemu omutwe ng'ekivvulu tekyabadde kiki era nga naye kwegamba ennyonyi yabadde emulese ku kisaawe wabaddewo katemba gw'ota
batamanyi era naye bamulese lwa linnya nti amanyikiddwa. Namugereka Ddunda akunkuumire, nze omwana Soda, tusinkane olundi. Export TV to the world.